mu obuyimbi mmwe mumera mujja kubula ivu ne mutandiko yisamu statement nga zikkakkanya nkyukakyuka mubiyita bibozibozi naye buli kaseera mubeera ku Kyagulanyi buli kaseera mubeera ku nkyukakyuka lwaki mubeera ku nkyukakyuka ate nga mubiyita bibozibozi gwe oba mulowooza tuli basiru bino tebiriimu byakwesiriwaza tumanyi mishoni zammwe tumanyi bye mubala tetugenda kukkiriza wano gasiya tebakulya ebinusu ekyo nkikubuulira mujja kuleekaana muleekaane naye era mujja kukkakkana ffe tubakkakkanyanga obwo busonga butono nze nkubuulira toleeta wano oluvenge obwo buyimbi obulowooza nti bujja kutandika okusitukira ku TikTok bujje bwefuula obukola komedi nga bwe bukkakkanya enkyukakyuka bwe buyisaamu statement ezikkakkanya abantu abali mu kwerwanako gwe eggwanga bw'olira bali kusanyusa kyogamba ligenda terera n'ebyo bibozi byammwe ate okkakkanya abantu abagezaako okulaba ebikyamye ne bagamba katubitereeze eggwanga ligenda terera n'ebyo bibozibozi byammwe bwe mulowooza muntegeera yammwe boyi okwesiriwaza mu Uganda kati tekikyakola makulu abantu baagala kwerwanako baagala kwejja mu buwambe osegedde twagala kugoba mukama wammwe Museveni era nkubuulira saawa yonna tugenda kugoba mukama wammwe Museveni tetugenda kukkiriza muntu yenna atumibwa Museveni kukkakkanya abantu baagala kwejja mu buwambe ekyo nkikubuulira oyo Katemba twamugaanira ddala naawe mumutandise okukomawo mubikomyawo mu lusaazisaazi ebyo ebintu twabigoba wano osegedde tokola komenti ku nkyukakyuka bw'oba tobiriimu beera eyo lutalo gy'abadde tubadde tumunoonyaayo abadde teyasirika tubadde tumunoonyaayo obadde owulirako nga tumwogera nako naye kasita mutandika okujja ne mulowooza nti mujja kukola nga statement ezikkakkanya abantu abali mu kunoonya eggwanga lyabwe okutereera boyi tetujja baleka ate buli omu kimuvunaanyizibwako nze nkubuulira tugenda basabula mwenna Mambo katandika butandise lutalo lwa Foot Soldiers n'abayimbi awobulirira bino nga abayimbi nga bayitira ku mukutu gwabwe ogwa kibozibozi si bonna nifina tumanyanira nyine kibozibozi olumala aba invitingako banne akati mbozi baba banyumya zezo ndowooza muzimanyi bintu byawe biri awo ebityo naye mu mboozi ezo mulimu okuwemula mulimu abakozesa vulgar language kale ebintu webityo abantu abamu bypassivinze bubi era bamu ne bavaayo ne baadvisinga wabula mu kuadvisinga kuno ate abayimbi abamu bakituute bulala nnyo kakati wano babagambye nti temujja tuvuluga era temujja kukkakkanya abantu era temujja tutegeerera naffe katubasabule era mbadde ndi awo ate nga zireeta ono ayanukudde omukulu Umar Kiseka ate nze Umar Kiseka toyina level yonna nti ngenda kukubira kasimu nkwebuuzeeko ku bintu by'eggwanga ebintu by'eggwanga tobimanyi kyokola toliriimu omwana Umar Kiseka oyagala obuganzi Umar Kiseka gwe tosobola kubeera mu politics nga taliimu ntalo oba gwe oyagala kubeera ku politics wa social media ng'oyogerera kuno ku social media Umar Kiseka politics tetugenda kukutegeera nga tojja ku ground kulwana olutalo lw'okuggyako gavumenti tuteekeko gavumenti gye twagala Umar Kiseka totandika kunoonya ntalo zakwefuula nti gwe ali mu struggle era gwe ayagala ennyo struggle era bino bulijjo abantu bye bakugamba era bulijjo abantu bye balina complain nti abantu abawagira ekisindo oba enkyukakyuka beekuba nnyo kati y'omusajja alinga yatuteekawo kwekuba okitegera kunoonya nsonga zitalina point ku live kuno kwe twabadde nabadde n'abasajja b'NRM abasajja bagezaako okundaga nti Bobi Wine tajja gituulako ate nze mbalaga Bobi Wine yagituulako dda wabula agiriko yagituulako dda wabula agiriko yalwana agibeereko kubanga akutte buli kibiina na buli kitongole kyonna n'akyezza ne bwe balangirira omuntu omulala tebamuwa ntebe kati ffe twalangirira dda Bobi Wine nti yati kyogamba Umar Kiseka wakana nti Bobi Wine tatulangako ku ntebe eyo oba tetwagimuwa mu kalulu yamuggiwaako era agiriko ffe tumanya agiriko twamuggyako dda agiriko na kibuli agiriko na mpaka ffe tumwina gwe tuleeta agituuleko kati gwe Umar Kiseka struggle si yo wekka
ate mu nsonga z'obyogera kibi nnyo okunoonya ate abantu abali ku nsonga z'okulwana naye nga tegwe mwagala kulaba ng'ate mubamenya emitima mwagala kulaba nze mmanyi nti Bobi Wine yatula dda ku ntebe twagimutuuza kate gwe oyagala kundaga nti ate oyagala Museveni aba agituulako bali bawakana bagamba tajja gituulako ffe ate tumanyi yagituulako dda era nze mpakana nti Museveni tagenda kuddamu gituulako era bw'abazzemu gituulako ne bw'abazzemu gituulako agenda gituulako na maziga agenda gituulako na lutalo abantu bagenda kukaabera nga bakaaba kati kubeera okuva lwe twagimuggyako abantu bakaaba akozesa kibulyo gituulako kati simanyi oba gwe ffe twakukola ki Kumalu Kisekka kubanga teffe tukusinga nnyo okwagala struggle muganda wange n'okwagala Kyagulanyi kubanga ffe tulekayo ebyaffe byonna gwe ki kye wali okoze kye wali oleseeyo Kumalu Kisekka nga ne mu ggwanga tolimu waddukamu kati ate ffe oli kuffeffe abafeesinga n'emmundu oli kuffeffe abafeesinga n'olutalo ate nze nabagamba nti nze bwe mba ntwala Robert Kyagulanyi mu ntebe saagala kudda nnyo kuba nti mubeera kuluse kwegamba mubebera kuda nedda nze njagala omutima gwe ngulaga abantu nti nno ndi wa struggle kubanga ekigambo kyange kiri very clear okitegeera kati gwe bw'obanga tokitegeera then ebimusirikako buuza ate nze Kumalu Kisekka toyina level yonna nti ngenda kukubira kasimu nkwebuuzeeko ku bintu by'eggwanga ebintu by'eggwanga tobimanyi kyobola toliriimu ffe abalirimu tetusobola na different Kumalu Kisekka ffe tulina obusobozi obufuluma eggwanga ne tugenda nga amawanga amalala ge gatuwa n'obubudamu naye tetusobola lwa nsonga tugenda fiira wano ku muntu kati ate gwe tokisobola owulidde yagamba nti nabo struggle bajagala naye mu Kumalu Kisekka ono mbalina engeri gy'abayingiriramu era ne bamugamba nti aleke okulowooza nti yagala nnyo struggle kubanga tali mu Uganda tamanyi kiri ku ground so singa amanyi nnyo nti ayagala nnyo struggle yandibadde mu Uganda wano ng'abalala we bali ngamba munnange sijja bweyingizaamu nnyo naye nga nze wendi okuba nga mbikutuusaako mpola jjukira nnaku lujja kuba lwaleero wali ku kitebe Makerere Kavule nga batongoza olunaku olw'okuba nga tusonda ssente ezigenda kuba nga zituyambako mu campaign nga nno abantu bo bali redde bagamba kimu nti balinze bulinzi basome akawunti oba ennamba ey'okuteekako ssente mulyoke mulabe message nga we ziyiika. President yakonye ku kintu bulijjo nange ekinnumya omutwe ekyokusonda ssente era njagala tulage gavumenti nti wokwana omuwala nga takwagala obusente bw'omuwadde abukwata n'abutwaliyo omulenzi gw'ayagala gavumenti ffe tukwana naye tetujagala ffe tulina omulenzi gwe twagala ye Nuupu era obusente gavumenti ffe bw'otuwa bwe tugenda okuŋŋanya tubutwaliraani Nuupu kuba gwe twagala ekikulage nti omutima tebagugula oba oyina nusu 5 oba 100 teweenyooma toswala nti ntono oba okoze omulimu gw'amaanyi oba osinza atawaddeeyo naye kati ffe abalinga eno abatali mu Uganda simanyi ngeri ki gye tugenda oba bagenda tuteekawo ennamba bwe tugenda okuteeka ssente kuba eno kozi yaffe ekibiina kyaffe tekisolooza musolo tekirina kijja ssente kiyimirawo kuffe abantu ba bulijjo kubanga kyaffe kituli mu musaayi njagala eddoboozi erisooka tugenda osindikira gavumenti okulaga obukyayi bwe tugirinako nti yeeyagala otugulirira naye ate ffe twagala tuwe Nuupu kuba kino ekintu kyaffe kuba mukitegeera ssente zonna z'olina teweenyooma kuba abaana abo piki balina zikola saaviisi amafuta balina okuleka ewaabwe nga famire ngumu nga famire enywedde nga tagenda kweraliikirira gwenza okuba oleno togenda kulonda togenda kubeera ku gulawundi wowaayo ssente ziba zikukiikiridde ku gulawundi obanga alonze era Mr. President eyo adi nnungi kuba ffe ekibiina tekisolooza musolo ffe abalina okibeererawo ffe kunaku olina akatono ffenna tetulina naye okuwaayo tekyetagisa kubanga olina kingi okuwaayo kuba mutima omwana akozesezza akagambo nti baagala balage gavumenti nti bo balina omukwano gwanamaddala mbu wali obaddekaawo ng'oli mukwano n'omuwala ng'omuteekamu ssente naye ng'omuwala takwagala naye ng'ezo ssente z'omuwa naye alina omulala gw'ayagala nawe azimuteekamu gw'ozimuwa takwagala naye lwakuba akwagalako ssente azirisiivinga naye n'aziwa omulenzi ogwayagala ebyanamaddala kaakati mbu kyekyo kye baagala okubanga baagala balage gavumenti nti munnange otwesibyeko naye ffe tulina omuntu gwe twagala era gwe tulinamu essuubi era gwe tumanyi nti yagenda okuba nga akola ki nti zezo ssente bajja ziteekawo era nti bajja zisonda.
Kati eno gavumenti ya munya mu nsiko lwegeno tegera mbu twagikoowa. Temulaba mbu mwamumye ssente zifandinga kampeyini. Lunaku mulindwa lwa Monday bateekeko buteesi namba. Tugenda teekako ssente zitokomoka as if there is no tomorrow. Okumala tugenda muwa omusimbi nga ffe bankuba kyeyo. N'abali e Uganda batulinako obuvunaanyizibwa. Teri gwe tugenda kuddamu kuwa yadde single coin. Anti tufandinga agenda otugirako nakyemalira. E Uganda twaddukayo nga bigaanye. Teri mirimu. Lunaku lwa Monday tululindiridde ate buti namba kwe zigenda. Mazima. Ngena tubuira kyengoko tefuka nga ate enywa amazzi. Allah akibar. Tufandinga Bobi Wine twave Uganda ng'eggwanga litulemeredde. Abo bankuba kyeyo ndowooza bawulira nga beewera bagamba nti munange ssente zo bajja zisonda kagwake keetoonye ate nga kyeyagalire tewaliwo bafosinga naye nga bagamba nti balaba nga kyekintu ekiyinza okuyambako okubanga tufuna ssente zino ziyambeko mu kampeni oba oliawo tuyinza okuba nga tutuuka ku Uganda empya netufuna eddembe lyaffe ery'obwebange. Nange tubadde tukyali awo ne zireeta abavubuka ba ghetto structure. Nonno mulowooza tebatabukidde na myalo? Batabukidde na myalo ne bamulangira ne bamugamba abeesonyiwe. Era ne bagamba nti yavaayo n'agamba mbu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alina ebigambo bye yamwogerako awo ebitali bituufu. Bamugambye nti bo baana bato tebasobola mwagala. Ne ngamba Alo tukugambye wali oyagala kunkwata nga wagamba Bobi Wine yakujjako embuzi naye ffe tuli bavubuka ba ghetto structure tetwagala abakadde okitegeera ate kimanye eno nakko musumaali mu ngalo ne twesonyiwe ghetto structure leka tutuukirize ebiruliro bya pulezidenti bye yasalawo tebatuwangako buwumbi na buwumbi batuwa akawumbi kamu miliyoni meka 2 Paris meka 12 Paris einaki miliyoni 10 era mugambe watch out na myalo nange ebintu si byangu. Omuntu wayogera oyinza okugamba nti gundi asala omugambo naye ndowooza obiwulidde omwana yeewera ayogedde ebigambo bonna nno ba NRM naye twategeerako mbu bano abaana ba ghetto structure bano mbu balimu omukono ogw'omukulu Damulira. Kyeva olaba kati bavuddeyo embi ne baviirayo Namyalo Hajati Namyalo naye kirungi bonna ba NRM era bwe babeetwala nange tugamba bugambye nti muyitewo mwetwale tuba tetulinawo byakubagamba bingi. Ate munange mbadde ndi awo nga lwaki omugagga Don Chris tebamuviirayo abaana balangira ku app eno Nabene empolongose Don Chris konna obutama bukeefundikidde ekifeesi katunulanga kibasonsese manvoli mu ttako gwe umbwa gasiya tugambe nti bino tonnabiwulirako kumanyoko katunulanga embize wetekkoona Eyo kampuni ya Skypinizi ebyo omukyala miliyoni 9 yoyo Don Chris obunakyalo omuli mbo omugagga yeeyita Don ebya mukyalo gwe byabali ba Abdumulas oshegera ugwe olinga embize tolokera mu panya kasajja gwe obotyo omuntu miliyoni 9 obba mukyala mbo omutwala bweru gwatagena nko bunaayira atatuka nko Bulaaya atagena nko mitala w'amayanja mbuli ogulawo tya kampuni etwala abantu Bulaaya mbo bagobera ku mpapula kigwe zogoba nga tomanyina kusoma ekintu kyokka kyosobola okuwandika walifu ya Luganda wanje ate bano batiktoka be batuleetera guneno omuzimu katunulanga embize etolokera mu ppanya kali kubba abantu left right and center ate nze olwakulaba mu video ng'okola bino bikasasiro kansoke ndaga abantu time love
ndoza mulabye obusiru obukali nikanyampya ku live kuliko chichi Caroline Mariach ichakadongo kamu kuliko no senga chitoni azunza emumbwa zebigalanga nebigasiye ebirala kuliko oli Kabata omuzanyi wa katembo kuva 1900 azanya katemba yatandikira kuzanyira katemba mu mabaluwa bonna be bali mu promotinga ono musiru atenzo wakalabanga kali ajinene emichele jakaiso ku Easter ningamba kaleno nakasajja waliwo ekitali kituufu gwe lero ogenda ku kinnyonnyoka oye mukulu pressure no yali asala pressure oyava mukomera luli simanyi bwe baali bamuwadde bwe baali bamugambye eki kata kyayogera naye ndowooza emisango egyamala okugwa bwe giti kakati ennaku zino asabulira ddala tubadde tukyali omwana nezireeta omwana mulenzi nga mukambwe bitya ku nsonga z'omwami ayogedde naye omuntu waba ayogera bambi olabira ddala omuntu ng'alina obulumi bungi nnyo ku mutima era oluusi omuntu ayinza okugamba nti bannange abavubuka ennaku zino boogera bingi bawanda muliro naye baba balina ensonga zaabwe omwana ayogedde ensonga nayogera ku nsonga y'omwami nayogera ku bwavu ne gavumenti naye ekimanyi nti byekola bye bigikyaya n'osonga teyagala munnansi ng'alina ssente munnansi alina ssente aba talitunuulira bikya aba teyeeguya aba tafaayo ani mwagala tumako mme mu bigere ebigere tujja bikomba inshallah nsaba Allah abawangaze ku duniya eno mayiga nsaba Allah abawangaze ku duniya eno lubeerera bw'oliwo okutambula ng'okuba propaganda banaye mwanyi ku ntikko eri ludda wakati nti munnange oluusi omuntu agamba nti abaana boogera nnyo omwana ayogedde n'agamba Katikkiro Charles Peter Mayiga nti munnange watambulanga wano ng'otugamba mwanyi ku ntiiko nti ye oba mwagala tubakombe mu bigere tujja bakomba kubanga embeera yakola ki bannange omuntu ayinza okugamba nti omwana ayisizaamu Katikkiro Charles Peter Mayiga olugaayo naye obusungu embeera yebuleeta tuvuddeko eyo waliwo abantu abalaba obubi oba abayogera nga omwana mulenzi Sadaman bweyajja wali ku kitebe okubanga anona empapula kale ng'alaga interest ng'ayagala kwesimbawo ebigambo bingi ebyayogerwa bamu ne bamujajinga bamu ne bagamba tasobola bamu ne bagamba muntu kyoyo naye ono avuddeyo n'akola analysis n'agamba nti byonna bye mwogera tubiwulira naye bw'obanga muzzizza olutambi emabega olabira ddala nti ne pulezidenti waffe naye yali koresta asooke mutwale ewulire. That is the problem. Mulaba abaana bavayo ne bagamba nti twagala change naye ate Bobi Wine nedda. Tagamba kitaawo. Woba omanyi nti Bobi Wine tasobola gamba kitaawo amwesimbeko. Waba kitaawo tasobola gwe mwesimbeko. Woba oyina mutabani wasobola okukola Bobi Wine kyakola n'okusingawo nga ye omanyi wa mazima ajja kukyusa Uganda mugamba amwesimbeko. But it's always those people that are capable of nothing that come out attacking people who are actually capable. Mwabagamba Sadamani enviri, Bobi Wine yainako enviri, yali rasta nga n'enjala agifuwa. Right now ye muntu gwe tsolo gamba banaye tukwenyimirizamu. And hair has nothing to do with leadership. Nti wokera kumata n'oba MP wa gundi ne gundi mbungo olw'okuba oyina dread mbu amageza awo ne gavaawo g'obadde oyogeza nga bulijjo. I fully support him. Woba ulida gwe oliawo foot soldier woza Salaman Makebe dasobola kera kumacha woba oli kucheyodde waka woba oli waka gendo omwesimbe ko mugambe Sadaman according to how I see you according to your views tosobola kati oyo omwana amanyi revolution chechi amanyi okukyusa eggwanga chechi Museveni ekasi yali mu era. No, they all need to go. They've served Museveni for the longest and they are not tired of the money. Yes, Sadaman Makebe, we simbewo, akalurumuka we Sadaman Makebe. Omwana arani, omwana yogedde bigatta kugwanga, omwana amanyi kyayagala. Mumuwe chance, what are you so scared of? Why? That is why President Waffe Abagamba, you fear what you don't know. Because why the heck would you be attacking someone who has never been leader before?
yali abalidinzeeko somewhere ne mubeera nga temuli bamativu. It is not only Bobi Wine that we need okujjako Museveni. There are other sectors we twagala abaana abayimiridde bajjeko abo abantu abeefudde nti bo baba tebavudde ku ntebe teri muntu mulala ayinza kukolawo kintu kyonna. Kubwa meya twagalako omuntu, kubwa sipiika twagalako omuntu, kubwaki mugende mwesimbewo. Obuze ensonga erime engumba. Omuntu asobola okukyuka mu mbeera yonna era singa waba asazeewo n'agamba nti kino ekintu kyagala. Twalaba hano omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wali ayingira Parliament ebintu byalinga ebyokusaaga era nga wayogedde yakyogerako ne tulowooza byakusaaga twagenda okulaba ng'asazeeko enviiri era munnange nayingira Parliament okuva oyo taddanga mabega. So tomanya oli naye ayinza okutandikira awo bw'atyo ekintu ne kikwatayo. Weebale kubanga weekomedde ku mukoto tovaawo.